nze tumwebaze Julius Michael. Ndi musajja mufumbo, nina abaana babiri n'omukyalo omu. Waliwo abadalowooza nti kati emyaka kiraga kyanoonya, nedda. Buli bye twabikeera twakeera okuwasa ne tukeera okukola ne tukeera okuzaala. Omwana oyo muto mugamba akeereko ebintu ebimu, toluyisawo omwana tumugamba bulwawo ebyo kigenzi wala, kubanga twagenza onoonyereza ng'abalwawo nabo tebalina kye baafuna kiryawo. Mubalaba eyo okulwawo bakufunamu nnyo, byali bizibu byereere. Akati kale labira ku nze eyakeera otegere nti okeera n'okuliko omulamu. Nze director wa kampani eyitibwa Julita Coffee Works Limited. Kampani eyo yekulembedde omulimu gwa commercial coffee farming mu Africa yonna. Olwokuba Uganda yensi ekulembedde mu byobulimi bw'emmwanyi mu Africa yonna, bwe tukulembera Uganda tuba tukulembedde Africa yo. Bw'osinga mu disitulikiti y'Ekiboga okulima emmwanyi, disitulikiti eno y'Ekiboga n'esinga mu Uganda mu kulima emmwanyi, oba tosinga mu Uganda yokka wabula mu Africa yo, kyetegeeza nti bw'okulembera mu mpologoma endiga teziddamu kwogera. Wateffe tuli bakyeyamaani b'endiga, oba okulembedde mu mpologoma oba okulembedde bo paka obeera mu kingi wa jangu. Kulembera kampani nayo eyitibwa Julita Agrotech. Kampani eyo erimu kusupplyinga n'okudistributinga ebintu eby'ebirime. Ndowooza mubimanyi, eddagala ly'ebirime, ebijimusa, ebiyoganik n'ebitali, tools, ensigo, endokwa, byonna eweetaaga okukozesa mu nnimiro yo nga bya mutindo ate nga bya layisi. Edduuka lyaffe ekkulu wholesale yaffe eri Wakiso mu tawuni. Bw'otuuka mu Wakiso mu tawuni ojja kulaba opposite n'MTN ekipande ekinene kiriko Julita Agrotech. Edduuka we liri awo, bw'okyamawo ofuna ebintu ebituufu ate nga byamutindo, togenda mu kotera village okufererayo. Kyokka tekibagenda ekisinga obulungi kati osobola okusinzira Ekiboga n'okola order. Ogenda ku website yaffe ya Julita Agrotech n'oteekamu ekintu kyonna kyonna ky'oyagala ne bakikuweereza mu Uganda yonna w'obeera oli. Kyotaka kutambula mu kifo kyonna ate ku miwendo egya wansi ate nga kituufu, kubanga twategedde nti oluusi mu kyalo eyo munda eyo si Kiboga naye munda eyo wabeerayo oluusi ebitali biki bituufu. Olw'ekisa kya Katonda bwe natuuka eyo, ndi musajja kusebenkedde mukyanzaalibwa, ekyo manyi abasomesa bange bakimanyi. Era bano balaba si bandipete ne bampanga omukisa ogenda okusinza n'okusalira onkyali. Ndi memba akulembera abavubuka mu kitongole ekya Billionaires Family. Mwakiwulirako? Billionaires Family mwagiwulirako? Ekyo ekibiina ky'abagagga abasemeniside. Abagagga abaki? Okukiyingiramu osasula miliyoni 10. Wangi? Miliyoni meka? Ate ozibanja ozisasula kwe tuwongereza. Naye ebirungi byakyo bingi nnyo, kubanga ne mala nkutukira wano mwebe nkutukiddemu miliyoni 10 zijja ku ssimu yammwe. Zakuba yange okuteekateeka ng'ejje muziikamu memba wa Billionaires Family. Si walungi awo? Kakati osobola okukola naye kutuukayo. Gye nva n'ekijogeza oluusi gye nzaalibwa, bantu kubategeeza nti tewakyaliwo tteeka, manyi lyaliwo, naye tewakyaliwo tteeka likugaana kuva mu kyalo kyonna ky'ozaalibwamu n'ofuga ensi eno. Abasajja bonna n'abakyali mula abakulembedde mu nsi eno si be baazaalibwa mu bifo eby'amaanyi, si be baazaalibwa abasajja ab'amaanyi, wabula abasajja bonna be mulabyeko beebo abaava wansi nga balina okukkiriza nti ffe tusobola okukyusa ensi. Kyenvudde nasazeewo okujja mu programs enyingi zennyini olwaleero kasaba ngambye nti waliwo abaana wano basebo ne bajja ndi wano lw'abaana bana abato bano. With no fear of contradiction. Siina wano muntu mukulu gwe ndiwo ku lulwe. Nazze wano nga maze kutegeera nti omwami ono Kajenza ne ttiimu ye bali mukola omulimu ogw'amaanyi okuggyayo omwana ono omuto asobole okukula nga yekkiririzaamu, asobole okufuna ekyandimulemeseza okubaako watuuka. Ekyamazima wadde abasomesa bwe bali okusoma si kyogenda osumula future yaabwe, nedda. Era sekitegeeza mbu bw'osoma nga gwe biwedde, nedda. Wabula okusoma ye prerequisite
kyekisaanyizo ekigenda okusooka okubayamba okuyita mu nsi n'okuvuganya nabali abaana b'abaminisita bemugulira. Singa tetwabugumizibwako basajja bano simanyi bwe twandikoze emirimu gye tukola, kubanga era ogenda okutuuka 200 ng'akazungu kabiyingiddemu. Abantu tukolera mu Uganda yonna kitegeeza bonna tebamanyi Luzungu lwala Luganda, abamu bamanyi lulimi lulala, kati kamera kuwuliziganya mu lulimi luki, kati ate ne tetranslata olulimi banjigiriza era asobola okulwogera obulungi. Basawo ne banyabo, future y'omwana ono gw'olaba wansi wano tegenda kukoma wano gw'omulaba. Era ennaku zino emba njogera n'abantu bagamba musale amagezi muyambe abaana abato. Wangi muyambe abaana abato mubalage nti bagenda kubeera b'amaanyi. Olusi bwe tulina nti abazadde baffe bennyini betukakasa nti tetulina gye tuyinza kulaga. Kati yo olw'okuba byagaana akakasada nga n'omwana ebyakola ki, naye oyo omwana oyo gw'olaba olunaku lumu lujja kukya nga yayimiridde ku nsi eno. Wangi si bizibu nnyo, si byabagezi nnyo, si byabamaanyi nnyo, bya muntu kuva wansi nga yekkiririzaamu. Zezaaliwo wali kiwaguzi kyokuzimanyiyo, kimanyi si kyangu kyakukizaamu ogyeko abamanyi mba wali kiwaguzi. Ekiwaguzi awo wempulidde nsomeddewo kirasi esinga obungi, eno nagwangayo katono mbagambye embeera neddamu nempita, engwayo embeera neddamu nekola ki, naye gyezaaliddwa abamanyi eka mumanyiyo nabiyo Buganda walipiyo. Ennyumba yakasemiti weyakagendamu ebadde ya ttaka. Wangi yalakulaga nti wonna woova tewasalawo kyoyinza kubeera ku nsi eno. Naye ssebo nga bwenzija kusebyawo tewali atamanyi. Nasomerayo mwaka gumu naye najjanga mu holiday nensaba nensoma holidays zonna nga ndi mu kusoma Olive. Era Mr. Sekandi yali amanyi nti natuulira ddala ku Serbia kubanga yandabangawo nnyo. Sasasulande 10 naye nabeenyigangamu be su bagenda okutegeera ng'akaana k'omukyalo katudde nabo wano ku ntebe. Gamanyi kaana kamugagga w'ekyoguzi kumbe yasembera ddala eriwa. Bwe ntyo ne mu Elevu bwe nakola nga nsoma. Era bwe nasoma nabo ekitebekola muddi wange sanyusa nnyo okulaba oyo nasoma naye netwatupangisa ntegeze tusobola nga tutusula naye. Era bo balekanga balowooza kira kuba mwana wa bulodi ono kasusu kano kalimbamu oluusi. Tunasobola okusibaka akasusu ne kalimba abantu ne kababuzaabuza nga babagamba ndi mwana mugagga buli omu atya. Naye nga gye tuva eyo mu kyalo ekyange kye nalina ekyenjawulo kyekakasa ku basigadde kyali kwekkiririzaamu nti nze n'ensi nja kugiwunzika. Wangi kati ono omwana gyesuubira okolagera nesobola okumuwa bweyinza okulaba ng'omuto ennyo era abaana gyalambira attentive nnyo nga njogera. Abaana abato we muli mwena, I want you to be very much attentive. Bino ebigambo nabiwuliranga nga babyogera ku ssomero okukyazza abantu ab'enjawulo ne babyogera abaana abasigadde ne baseka nze neempuliriza mu mutwe. Kitange eka yakimanyi nti nakulanga mugamba wadde obonyebonye n'abaana b'olina abangi be bati nze ngenda okununula mu baana bonna nakati akyakinzirukiza. Newe nabimugambira akyabiŋŋamba. Omuntu anabeera ow'enjawulo omulaba akyali muto. Kati kakubuuze gwali gwe bwodda ku kyalo gye bazaalibwa n'osanga be basoma nabo nga batamiivu bwe tolabanga ekyamazima baali tebayinza mutasukkaawo bwe tokiraba. Kati kamuzere nasoma nawe mwami mwonge gwe bwondaba olaba nga saalina kuba bwenti bwojjukira enjatumere bamazima. Omuntu alabika abanasosa bwe baba kiraba tewali kwasoza wanga nayinza kwewonya nti oyo mwana nga yakyuka nnyo. Baali bamulaba kuva mu buto nga musajja oba mwana omukalabakalabi. Olwo mwami Kagenza mumanyi enkula ye yonna naddala babadde wano mu kibuga mukuze mulaba obujagujagu babadde alina. Waliwo kyeweewunya okutuuka watuse leero. Waliwo kyeweewunya okulaba nga Helping Hand Uganda etambula ku sipiidi ekiri ekyawaggulu. Tolina kyewunya kuba nga yalagadde obubonero. Kati abazadde mulina okwetegereza obubonero mu baana bammwe mubwetegereze nga bato kubanga abulaga ng'akula nti oyo tajja kuba waki. Kati wakola kukiraga tolina ssente zimala oba oliawo okumuyambako ku kufuuka w'amaanyi. Kyolina ekitono kyeki okusookera ddala ekitongole bwe kiri kino jangu kikuyambeko. Tolina kirala kyoyinza kukola kisinga munene nga kino kyengenda okugamba kumutegeezanga buli lunaku nti nkusuubiramu ebintu bingi nnyo kubanga ogenda kuba wanjawulo. Wangi omwana walina okuwulira nga
gwe muzadde we kwasinga okumukkiriza kubanga mu nsi muno gwe gwalinanga gwalaba ow'ekitiibwa. Abaana baffe bano batutya news. Abaana bange waka bwe baana bamba King era waka nagamba mba mu lubiri bakabaka tufugayo babiri nze ne maama waabwe naye lwakuba tutalina abatuuze batono mu nsi batuuze babiri bokka tukyabafuga mpalapala gyatuwezeyo abatuuze nga 10 nga ensi tusogigabana nze n'omukyala geko paati emu nange endala ne tulina babiri kati n'ennimiro okulaba nga we baana balaba kabaka kubanga bategeera nti nze singa mugamba nti gwogera bawanjawula akkiriza mangu. Abaana bano abato twetaaga okubalaga nti bamaanyi twetaaga okuli kyaseera okumutegeezanga nti gwe togenda kuba wa bulijjo. Kale bw'oba olaba ng'otya ku lwaba ku kyalo abaana balaye bononese bimbanyi nze kuno kwenzaalibwa sijja kutya naye bw'otulaba abaana bo ku kyalo okiraba ng'owagundi yakula nayononeka n'owagundi era obalamu omu eyalama kati gwe bala nti owuwo oyo omu agenda okuddako okukola ki okulama era lyala okulangira omukisa ku bazadde abali wano ti omwana we yagenda okuddamu okulama ku kitundu kyawe. Esala gimusabire nga buli lunaku kimugambe nga buli kaseera kimutule mu mutwe gwe ojja kumulaba nga Yesu nze waliwo omuyere ku kyalo nasitambula naye ku kyalo ekyaffe kwenzaala bamanyi nabyekaabeekaba webali wasi teri muyere wa ku kyalo nasitambula naye teri sawa zakiro ze saatambulanga n'olumu ku nsonga zijja kusebya sebo taata nga ebikoosi nkoze bingi taata n'agamba sente ze zimbuze yavuganga amatooke buli lwa Sande ne kumande ku makya gaali n'agaleeta awo twatusula nagale kati mbona bane bangamba nti wafunye n'ebikoosi Kampala sooka okomewo eno mu kyalo jangu tulinde lumu ffenna nenzirayo nenkola bwe tulime emmwanyi bwe tulima kasooli naye kyentegeeza ng'omutima gwange mugumu kyentegeeza nti omwana wayinza okuba nga ne bitundu kyalimu kirimu boononefu beereere ne bwe mulaba ng'ali nabo asobola osigala nga mulamu wangi ekyo gyali kikutegeeza kuba kati abasinga mu dduka ng'ondooza kamujje ku kyalo ndooza wadde omutwala wali bamalayika wali bamalayika yonna waliwe watyo naye gwe ekikulu kyolina okukola ki ekisooka asoma ekyokubiri alina eddiini ku mutima gwe naye naawe omuzadde kenyini kenyini omwana akulaba yakatonda tobikiririzaamu bwotekamu akalogo kalenzi olaga nja kuloga gundi njamukola ekintu nawulidde mu nnimiro zammwe muzitekamu ebintu mbunga muloga ate abaana nga balaba omwana n'ategeera nti kati bino bitali munakatonda tasobola kwekiririzaamu kati omwana mukuze ng'alina katonda ku mutima gwe kumakya bwokera tosaba wekka mukako okusaba naye kumpaka mu byonna bye nakola nga nkula wano byali bingi naye temwalimu kyakumisinga kugenda ku kyaki kusabbira ate nga tebaŋŋambye ndowooza batamu kyaki banzijukire twagendanga netusoma balagasiza wano nga school fees bamukubako lumu owasinye wano olaba yalwawo ennyo eyo bamukubiraawo betingi baana banjiriza wakapapula nenkayiga bulungi nga ndi kafulu nentegayo emitwalo 3 mbasasula fees ate nezigala nga ndi mugagga nebamukuba yenna nemanya nti kaweddemu muzeeyi yavuga eggaali ye nga ze kumalayo omusajja wattu n'ennaku ye yonna nga ze kumalayo school fees yasanga banyumya emboozi nembasa tezikwatagana kati wamalayo kati muzeeyi luno oludeko mama nti naweereza kati bawulya emboozi tezigatta bulungi namuzanga olinganga agamba nti sasula bamukono gwe ng'olinganga agamba wasasulako nemanya kaweddemu kati bano boonona byaki obyembisira wenfulumira muzeeyi n'agamba muleke naye tujja kulaba era kuva olwo saddamu gwesasulira school fees ku ssomero paka senior 6 nga bato bange ne balina ozesasulira namwetondera teyasonywa paka nga maze okusoma nagamba taleka nze nakola ensobi okuwa sente ozitwale kusomero naye ennaku zetwalira baziwa batobo kati tokyasaanira kyetegeeza omwana wakola ekisobi yonna obakenga egyomuyigiriza gwe mungunjula yonna gyolabanga ejja kukola ku mwana wooyo waliwo gwe tuli wamu ffenna so tolowooza nti omwana w'omutono omusajja omu yagamba nti if you think you are too small try sleeping with a mosquito wangi bw'oba olowooza nti oli mutono nnyo gezaako mu katimba mw'osuula otekemu ensiri si ntono ojja kutegeera nti ensiri entono bwete esobola okukulemesa okwebaka okutuusa ku makya abantu abamu bye tukoze kati si kyangu muntu kukkiriza gye tuve si kyangu nakatya wanga twanyira sekita y'emmwanyi
nga buli omu alaba eri awo buli omu agisuddewo era yabakadde ebyobuli bibeera bakadde saawa eno tujijimudde tuyiye omugigi gw'abavubuka abato abali mu byobulimi bwe bambera kusimuza fe mutulaba kusimuza mwamanyi mutulaba bavubuka bato fe tulindinga kati sekita enamba ey'emmwanyi sekita eri mu biliyoni 2.2 eza dola bwebala mu triliyoni za Uganda mu sente za Uganda ziri triliyoni zinga 9 obuse mwemwita obuse obutabalika ow'Oluganda nyamba triliyoni kiba kiri Uganda obuse lowooza obuse obutabalika obuse obutabalika 9 n'okusoba sente za Uganda naye ekibuuzo gwe maama oba tatojjako mmeka kubanga omulimi w'emmwanyi yasinga okulya ku sente ezo tebakulimbayo omulala gulage engeri gyaziryamu omulimi w'emmwanyi bw'alima emmwanyi ye n'agitunda kilo yameka kati saawa mu kibogo kilo enkalu ya kibogo 5 kilo y'emmwanyi ekikolo ky'emmwanyi ono mu kiboga abiri kilo kijjako kilo nga meka enkalu kilo 2 nyingi nnyo wa kiboga kilo mekeza abiri gifaamu omuntu kale atanakubuka mu by'emmwanyi kilo 3 very good kilo 3 ku muti gw'emmwanyi tubale ezikazi obulungi kilo zojjako ku buli muti n'ofuna omutwalo gumu mumeka mukakaga mu 5 ngambye 5 siwe waawo mutwalo gumu kakaga mu 5 bwe tubuuza wano omulimi n'atubalira mu ssente meka zeyatadde mu kikolo ky'emmwanyi ekyo asobole okugyamu omutwalo gumu kakaga mu 5 olwayinza okuweza akasanvu wangi nga yatadde mu kikolo kimu ekitegeeza omulimi w'emmwanyi yasinga okufuna amagoba mu mmwanyi tebakulimba mbuwaliyo simanyanga yasuubudde simanyanga yakoze eki bonna eyabasinza okulya ku mmwanyi oyo yabadde mulimi muntegedde bulungi yalina amagoba agasinga obungi ku mmwanyi kyenva mubuuza gwalina ettaka eritudde kiki ekiganya okulima emmwanyi ze zinfudde kyendi kati zerimira zirimira abantu kulani yaffe twagala kulima square miles 2,000 square miles muzimanyi square miles ebeeramu eka 607 tetugenda zirima mu Uganda wokka tugenda zirima mu Africa yonna tulina omukisa Abatanzania batuwadde ku mirimu bategedde tubikola wano tulina Uganda balina ennimiro e Kenya batandise okutuwa contracts tuli mu kubalimira mmwanyi kambuuze mbumuuzanga kirowoozo kyamagezi nnyo nnyo okubamulimira bantu mmwanyi mbukiri wala nnyo teri mugenda kukirowooza kyetegeeza nti obugagga buli kumpi awo ku mutwe gwawe okikolo just ka step kamu mu kirowoozo nga kibogo giwunzisa waliwo ategera byenjogera step emu bweti nga kibogo gikoze eki idea emu bweti nga kibogo gimaliriza nesi kina kiboga yokka tefabekyoko tusobola nofuga Uganda yonna wakati bwondabako kalera besuubi nti nsobola okukola ki okubikola bwe nadda mu kyalo eyo nali simanyi bibeerayo nagenda nempitayo kati nga mvuga motoka eyo nawedde bagamba yabaRDC akati nebagamba nti omwana emotoka yagiyanza tatandisa okweyanzika emotoka muzeeyi omwana agenda kwetera obuzibu yeyanzika emotoka z'abandi azeeta ku kyalo agenda kwetera obuzibu kati bagenda olaba ateekomyewo omulala nebagamba tetunakitegeera akati sitole neegaana ey'okweyanzika tugenda ku sitole ey'okubiri omwana tabaga agenda mu nnyanja akati gamba buulire omusajja omugaga yagamba nti bw'oliwulira abatabala kuteekako sitole yonna yonna mbi otera kyabadde kukola wangi naye munange nakulaba mbikiriza ngamba naye abasajja sente bazijjawa nsuuse kukula eno nenfuna ku sente nembalira neŋŋamba kumbe wano sente weziva kambategeeze abasajja abo bagagga bagenda mu nnyanja byamazima naye ennyanja zebagendamu zenzudde zezino bagenda mu nnyanja ey'amagezi waliwo byebategeera byebategeeranga wangi kubanga naawe ogwanga ddala kituufu sente ziri mu nnyanja kibogano nnyanja eryokumpi eriwa kawajja ngeri kumpi wano ereka Albert sente meka zituukayo eriwo eryokumpi nga tugitukako mangu transport nga mumpimpi wamala sente nga meka okutuukawo nakasamba omutwalo kasangu n'omutwalo buli muntu aliwo anasoozifuna oba tozirina asoozikuwa tukulagirirewo ekyakuma kyokeerewo ennyanja teriko kikomera okkiriremu wansi tuyinza oba abantu baavu nga tubawadde ekkubo lifuna sente tukulagirire ku nnyanja
batugambye nina kumpi kasanvu tutukewo tukuwa kasanvu kafe ne transport kubanga ojjamu tudizo ddayo na biveera sina bikuti ebibagamba oyinza okudda n'ebikuti yawo ogenda okiiremu kati naffe tuyimba oluyimba nti amaze emirimu gy'oyo talidda basaba ne banyabo ennyanja bagaga gye bagendamu ennyanja ey'amagezi baliranda balina sente ne bababuuza mukikola mutya wangi olwo bamaze okukirira mu nnyanja era namubirako nti tukola bwe tuti ne bwe tuti nkola bino naye wali bizinesi oba wali hardware wano egulawo kubanga abeeyo ndaba bajja nnyo eno wateeka wali hardware tati sina capital titofaayo teekayo ebisooka nja kukubira wa hardware nsapulayinga akuwere kuweerere kasona wamwesi wanozaayo sente wangi wate emyaka 5 ng'omusajja gwe bali mulaba temukyamutegeera sente azijjawo ddala ffe zatugula ekyamazima yagenda mu nnyanja y'amaki muyiga okugenda mu nnyanja ez'amagezi tekakusiruwaza bw ate simanyanga okugenda naye waliyo abasitaani abo naye kati febabulira mu katonda bambi si kyangu aye nagenda nefuna omukisa nali manyi munnanga abasebensido baffe baava mu nsi kigambo wadde kanisa yaffe yekugusinga abagagga mu uganda mbisanzeeyo kampala ku lusoma kajazaa n'abavulira nagenda nembagwamu eyo ngenda okwaba omugagga w'ekanisa ze apakiza emmotoka esingana ya pulezidenti neŋŋamba kiki etulikono waffe wa kanisa nga mukadde wa kanisa netegeera nti kanisa yaffe erimu abaki nalyeyo waffe twaguzinga buli agagawala yava mu kanisa buli agagawala neŋŋandi kati ndowooza kirabika nange bunabanzifunye ngenda luvaamu era baffe yo bangi abeekumidde mu bwavu ng'atya kuva mu kanisa twayalaba buli azifuna akola atya osobola osigala ng'oli mukkiriza nga toyina sente wangi so mu byonna bye tukola tusobole okutegeera ennyo tusobole okubeera ab'enjawulo tusobole okukyusa obulamu bwaffe naye tusobole okuyambako abaana baffe okukyusa wangi biyinza okubagwe ng'ebikuyiseeko tolina bitabo birungi wonna nawe osobola obikola naye omwana ono kati sala amagezi gonna omuyambeko bwe mbalimya ku kitange eyo gyembeera abantu bonna bamutya bamanyi omusajja ow'amaanyi tereka ku kyangwazi n'ekigoba yonna kumbe abamanyi tuli batono kubanga munyumyako buli kyeyaŋŋambanga nga nkula nemugaa nti tata yaŋŋambanga kino tata yaŋŋambanga kino ne bamubuuza kyekuba omusajja mugagga nnyo naye yawaayo nyo ebirowoozo bye okunfula omusajja kumulaba kati yankuza nga njigiriza gweoli musajja toli mukazi okay ensi egonera abakazi tegonera ki gweoli musajja beera mugumu kamuko kako kakekano yandekerako egaali y'ebijanjalo nga bitise mabega ensawo ne mukyende ensawo etya yagala byakafa mumanyi kilo zabe zibeeramu naye gaali yagindekera mu myaka ndowooza 10 awo egaali neserera kwakali kaserengeto negwira n'ekigere kati nesigala omusajja nga manyi ndowooza wajjira agenda kugamba ng'olabye olabye mwana wange egaali badeguse bwe yatuuka n'asanga egaali egwiridde n'aŋŋamba ekigambo kyo n'aŋŋamba nti gwe musiru gwe ekolibera omusajja kyannuma nnyo nti nakaaba amaziga ndowooza okutuusa ekiro naye namaana ambuza n'aŋŋamba nti nabadde njala kutegeeza nti abasajja tebabasaasira omusajja akula ye muki omwana w'oyo mulezi mukuze ng'omugamba nti ensi teri feya nsi tekola kiba nange naddala ku baana abalenzi nga bano ye mukuze nga musajja wali abalenzi bolaba nga balinga ng'ebikazi nga mulenzi ne ng'alinga ng'ekiwala n'okuza omwana omulenzi ng'omutiitirya omukwata ng'omwana omuwala nedda ensi nkambwe kufa abasajja kati omukyalo wange yava mu bintu omukyalo yava mu bintu kale yesi weeno naye yagwa mu bintu okati sebo nange obala kugagala ekika kyabwe nange ombaliramu naye newaba teyakola nnyo ensi bamukuza bamukuza ekyegyo kati yagwa mu nsi gwe yagumya waliwo antegedde omwana w'omulenzi mukuze mugamba gwoli muki tomuyita nga mulenzi mugambe gwoli musajja kubanga kikigenda omuyigiriza okula nga manyi ensi abasajja ebanyigamu bwe nyambaga namasuuti nosanga mu nnimiro oyinza okugamba nti babonaabonera ki kubanga ensi abasajja betu betukwata ffe tunyigamu kati omwana omulenzi ngambye mukwate mu ngeri efaanana bwetyo ngamaliriza ekigambo ekiyitibwa ekirooto abasinga tukita kutabeeroza nti kyekimu n'okulogootana bantu abamu bagenda ne bali akatogo
akabudde buzibye sawa nyeze ekiro nagenda kulina yebaka ati nekamulinya ku bwongo nga yebase nalota ng'ente zimugoba agwa mu binnya nalowooza nti olwo ali mu kuloota birooto bwe twogera kuloota birooto twogera ku muntu okubeera n'ekirowoozo ekyokubeera obulungi wangi omuntu okuba n'ekirowoozo ekyokubeera obuki kiri kyegambe kyakulangamba tata wange nti sigenda kuba wa bulijjo ekibayite ekirooto ekyo ekirooto kyo kirooto olaba oba tozibiriza naye naku zino mbadde nsomesa baanya abangoberera mubadde mukiraba nga njigiriza kulaba bwe kikyolaba bw'otunuza amaaso go wano mu kiboga olaba ki kubanga byonna bye tuyinza okukola mu nsi muno bitandika ne kyetulabye topika eyo nene nnyo naye kankubbireko erabadde ekampala gye kutabeera mumanyi buli ku tivi mumanyi omusajja gwe bayita hamu mumanyi omwala gwe bayita ogwo ogwa nakibugo mwabiwuliddeko bisitole ebyo musajja ali mu kuguzimbako kalina agenda kuba ajijja mu biliyoni 1.5 buli mwezi biliyoni 1.5 bulijjo tuyita ku mwalo ogwo namwe nga mugenda mukambane muguyitako nekumulaba nga gwebawunyirira mulaba bivundu mulaba kazambi mulaba biki omusajja munno ye nga waayitawo alaba moolo ejjudde ate awantu wataguze kuba kati ogwo omwala gwa tawuni kansu singa obakuwozimba ennyumba baba bakupangisawo opangisa wangi fena tuyita nga tutunudde eri ye ayitawo alina kyalaba bwe bwoyita mutawuni wano kikyobeera olaba bw'otambula mutawuni trading center yewamwe oyitamu ng'olaba ki bw'oyita ku ttaka awo lye batunda n'obeera ku kyalo nolaba nga neiba atunda ne neiba atunda oba nga okugamba nti ki naawe tunda oba naawe gula waki kyolaba kyekigenda okusalawo byonna ebigenda okufuga ebigenda okuddira mulamu era kyogenda okufuga kirima ku kyebasooka okukola ki tewaliwo kyoyinza kufuna olose kukiraba byonna byetulimu kati nze beera ne kusumba wano mukadeke mwami kajenza namugamba naye banaye bwe mwabikola kintu kino kyewuliza kino kyo kirina nemuna nti ogenda okiraba nga nze nakiraba ddi ne bwe ziba sente zengenda okufuna enkyanze mbanaose kuzira teri kyofuna tonakukiraba abalina ku sente manyi bakulu mukimanyi ekyo fasibeni bagenda okuziwulira nga zafulumye nga waziraba dda nga tezinakujja teri genyinza kukwekanga fast grade wangi obuwanguzi tebabwekanga bukugwira bwokola ki kati no kankutegeeze era gwakimanyi nti olina kyogenda kufuna mu byabiri mukaaga era tolina kyogenda kufuna era kimanyi nti alina kyagenda okufuna waliwo tekyokola ki byeteekateeka byonna tubikole nga tusuubira okufuuka ab'enjawulo ab'amaanyi ate abantu ab'ekitiibwa basebo ne banyabo saze kubeera mwogezi wa lunaku manyi bampise kuba wa sente siwewaawo abantu obudde bubadde buwanvu nnyo ate ng'ekintu emisabagaga gyenjize omujjako ebintu bibiri oba ogenda kwonoona bwonoonyi takkiriza kukuwa sente na budde waba akuwadde sente obudde wagamba ndeka wakuwa obudde agamba kino tosaba sente si enkola yaabwe yabulabanga gakuwadde obudde atinomusaba sente olaba nga akuwadde sente tolya budde bwe buki bungi okusooka ddajja bakasabira okusaba katonda mwenna mubeeko kyemwakiringa mwaka okujja byebimukaaga kyona kyobadde osaba nga kyagaana kyobadde olwanako okukola nga kyagaana okutuukirira nsaba katonda akisumulule ku mwaka okujja ate kati ndi muleva esumulirwa amafuta kati amafuta nsobola gakufukamu bwegamba nti kati mukama akuwa omukisa kitwale ti omukisa ogufunye kuba kati katonda babakuwadde omukisa otusinza tugaba naffe toyinza gaba gyotalina sente tuba tulina nyingi netugabako basaba ne banyabo naze wano kulwensonga y'abaana bano antegedde nti bakola omulimu omulungi ab'ekitongole okubayigiriza ebintu bingi nnyo naye kisinga obukulu okuba kulumira okubafuula abaana b'enjawulo baana mmwe njogedde namwe olwaleero tutunde mu maaso obulungi mwena abaana mutunde mu maaso kati mutunde bulungi mu maaso mugenda kubeera b'amaanyi mu nsi era tubasuubiramu ebintu biki musale amagezi gonna temutuyiwanga eyo gyosomera mu kiraasi newoba sigwakulembera gwemanya nti ensi ogenda kugiwunzika wangi bwenaba kunyoma abawala bokukyaluma abaana abawala kukyalo nkimanyi buli muwala oliyazadde oliyazadde ku lujja naawe byebaseba bakulangira kulaga ogenda kuba wanjawulo mu nsi abaana tuwuliriza bulungi nnyo
So mkulema mchimanyi ebya family byovaamu akayumba kosulamu konna mu bubi bwako gwagenda okukyusa family yammwe. All statement egamba if you don't come from a rich family, let a rich family come from you. Bw'oba tova mu family engagga, sala amagezi gonna family engagga eve mu ggwe. Tuno mugwe mukisa gwatuwadde. Tukyusiza olugero family zaffe kubanga n'emmotoka gyenvuga mu kika kyaffe kyonna eyasooka mu nnimba bapiyo sibanga kuswaziza lwakika oyo kugana mulaba nfaanana ekika kyonna emmotoka yakola ki wenno oyinza okubanga mu kika kyammwe olinamu n'akamotoka we katambulira gaba emikisa jajjadda ekyange ssebo bataata nze nasobola okugula emmotoka mu kika kyo sigamba taata baana bazaala oyo taata si yakuzaala oyo mwana wa taata waffe naye ekika kyonna gyekiva nekikigula terimu mmotoka eyo yesoose kati zasumulukuse zigenda kuyiika mu kika abaana bawala so Katonda gwe mukisa kwatwala naye naawe yalakulagirako omukisa nti gwagenda okusumula ekika kyammwe kyonna era asaba Katonda akikola okutandika n'omwaka ogujja notedote binene baako kyotandika oba olina aka bizinesi kola nekatandike totiitira nnyo obusente wajja mu kibiina olowooza kulya ogenda mu krisimasi kulanya bamitwalo 10 tolina ne bizinesi bwe 12 ez'ekibiina badde ozondanga olubuto sevinga na kusevinga abasevinga obalaba kye bakola bwerozeeyo ziyemu zonna era osigale bwoti emyaka gyo baako kyotandika kuta ku kyalo kibeetanga nti bakiina genda okinoone gyekiri okireete wangi abaana bakulabe ng'oli maamu ow'amagezi oba taata ow'amaki nazze bawa sente era emitwalo 5 mu mmotoka awo manyi nti ekitongole kino ntegedde tukina ba sponsors ab'enjawulo abakisponsalinga naye kakati temuyinza kubanga waliwo ba sponsor nga temulina kampani ejoita kufox sente bamuzijjawa sente muzijjawa kitegeeza nti kampani ya joita kufox erina okubeera nga main sponsor ku kitongole kyamu atuwadde omukisa atuwadde emirimu agituwadde tugikola mu Uganda yonna tulina wulaga mu Uganda yonna tusanga mbeerako ku rediyo za Mongo ng'oluusi njogera naye temuyuwuliriza mbeerako ku rediyo 7 mawulire ga saa 3 nga gawedde buli Tuesday mbeerako ku rediyo 8 ey'e Masaka era mawulire ga saa 3 programu ya rediyo 7 rediyo 7 zonna gye zibeera muzimanyi ezo rediyo 7 rediyo 8 rediyo 4 Kampala mbeerako sawa 3 mawulire gawedde ku rediyo 3 zonna nga njogera nga bwe njogera kati tubanika rediyo nga ntukako okutega mbeera ku Palo FM buli n'essaawa emu eyakawungeezi Palo Africa Radio kusaleba gimanyi mbeerako ne ku TV ebiseera ebimu nkyabeera n'abalala wangi nnyo ekimbeezaako bw'ondaba ku TV bisongerako omwana omugamba omulaba oyo yava eri ku kyalo n'okusinga ewaffe twakati mabali wano manyi mulaga temusukka waffe mmwe mulaga temusukka yeeyo nze nvaana wala okusinga mmwe kati mugamba nti omwana eyayitawo wano n'ava eri ali eri naawe osobola kati omwana mulagenza okugamba naawe okola ki tomulaga nti ate gwe tojja bisobola byabali nedda kati mulakuuza otegere nti osobola tomanyiize noonyerezaako onoonyereze ku kitange onoonyereze ku biki byakola musajja waawa otegere nti buli mwana waaso okufuuka w'enjawulo basaba nanjawala mu gusobola nesi omusaba guno gwokubanga nayitiddwa era njala kubasaba n'omusaba Katonda gubeere nammwe mwenna era njala okubaagaliza omwaka 2025 gw'enjawulo tula wansi mu mwaka guno okoleyo ka pulaani otambulako mu mwaka ogujja tolinda kutandike osomesa afa babyenkulakulana wali abantu besirimu kugalira ennaku zino rediyo zino zimulaba zirinze January atuuke zireta abasomesa ku by'okuteekateeka omwaka nenabuliza abantu bwebayingira mu kisawe nga bafuye efirimu otandikira otutraininga olina kutraininga nga omupiira temunakukola ki kati abantu balinze omwaka gutandika tandika okukola pulaani z'omwaka goba wagudde dda pepa bagisomera tebagituuka omuntu osoma ng'ogiyingidde kozesa obudde buno bwonna bwe tulina kati weetegekera ebbiri alimu emeka etwaliriza emirimu gyonna tukola pulaani za tugenda tambula tutya kubanga 1 nga 3 nga 5 mwezi ogwoddako tetwagala kuzanyira mu mwaka gwaffe kwata obudde buno tandika opulaningira omwaka 2025 tolinda gutuuke we gutuuka nga 1 tandika okuteeka mu nkola mukama bampeere nnyo omukisa